Gloria, thank you so much. Kaliko, I love you so much, Arthur Kayima. Disappointing. Yes. Tell Kayima for me that he's always on my heart. The cigarette mukwana na ingenda mwetega inadi. Mwina good way. This is a good beginning, actually. What I'm going to do is like to make sure and to Wendy, and he has to see him. Ngenda kumwetega. Deserves the best. Now team association. Do you understand? Of course. Ntumira bannange ba team twesiga omuzigo tushana association mwana tota mwe bali kwemeta muzigo abagulyambala mugulira ddala era muguuga mu buwuzi. Right now I'm so speechless. Nero omuntu we so Shifah, thank you so much. You're welcome. Bantu bange siza mu bubi neba nange ku social media kuno kuliko abavubuka bangi nnyo abalabika obulungi abaagala okubaganza abaagala okubawasa neba nange muntadde nnyo mu depression okuva January paka December akabox kange mukajjuza bigambo byalavu nga munsaba kubaganza naye bannange njagala kubategeeza yadde nze muvubuka akyasinza okulabika wano obulungi waliwo n'abagezaako okuntuuka mugenda muganza abo gwe munnange ne muvaayo ne mutandika okunsuubiza amamotoka ag'ebbeeyi ne mutandika okugamba nga mugenda okutandika okunteekamu ogw'omusimbi ogutokomoka mbu mwagala mbaganze bannange ntandikirewa nange ndi muntu ebintu ebyo nze sibyagala nasigaza kimu olunaku Yesu Kristo lw'alijja ku nsi kuno nze kyenniize mbeegayiridde nnyo mulekerawo okunsaba omukwano okulungi wasazza musango mbu nze mulungi nze muto nze awooma onowoomerwa ky'otannalya bannange mundekere ddala munviireko ddala. Kayima tokaaba olwaleero okaabye nnyo ate nga kino kisobolera ddala okutuuka ku buli muntu. Bafollowers bange abalungi sitena nnyo okujja wano okutandika bintu byakwegayirira bantu naye olunaku lwaleero mbadde mbasaba munteeke mu ssaala zammwe. Emabegakawo mbadde siwulira bulungi nga nina ekirwadde munda omwo nga nkiwulira paka olwaleero lwe neevuddemu ne ŋŋamba kangende ndaba omusawo. Era ng'enkola y'abasawo bw'ebeera nti asooka kuggyako omusaayi yanzigyeko omusaayi naye byavudde musaayi tebyatambudde bulungi. Onsonyiwe, this is too emotional. I can't stand it. Well, era musaayi yasanzemu kibacteria ekibi ennyo. Kibacteria ekireetera omuntu okubeera very pretty. Era nga baba tebakyanguyidde osobola okulungiwa n'osukkuluma ku bantu abalala. Yampadde eddagala limu nti bwe mba nga njagala okikendeezaako ngabe ku musaayi ngabire ku bassebijjo ne bannabijjo baakuno nabo basobola okwewangulira ku bulungi. Nakiganye ne ŋŋamba dokita oba nfa kanfe n'obulungi bwange naye sigenda kugaba musaayi gwange. Neetaaga ssaala bannange kinsukkulumyeko nnyo. Gwe kennyini ng'omuntu okimanyi era okiwulirira ddala muli munda nti wadibira ku luggya. Kakati ki ekikutambuza mu kibuga ng'omasagga ng'oyanguyiriza abantu ogenda kubakwata ensobi. Abantu bagenda kulowooleza nti oli mu bwangu ogenda kukima gawuniyo ya bugole. Okiwulira. Kakati bw'oba ng'otambula ku William eyo tambula mpola abantu bawa omukisa ogukusiiya. Tambula mpola okutuusa William Street bw'onaakola kibw'onaagimalako bw'olaba nga tewali akusiiyiza komawo mpola oyinza n'okuzibya obudde nga weetalira okwo ofuna omuntu akutegulula ku luggya tukukooye. Ffe bakatamiira jjo byo baakuno tukubira omulanga eri kampuni zonna ezitusogolera akenge ne tutuuka n'okukunkumula mu mpale nti bannange mukope bannammwe aba National Water and Sewage Corporation mutusikire kukenge katukeko mu maka gaffe tujja kusasula bbiiru tetulina ttabu tukooye okwenjerera omwenge tukooye okutagalira mu mabalambu tunoonya mwenge amafuta ennaku zino bagaseera ate mwenna abatanywa kenge munyambe temunkomerera ku musaalaba nammwe muyiga okunywa ku kenge kakendeeza ennugu. Okiwulidde ekintu ekyo munnange. Mukyala gwebala ogwo nkulaba weekejja mu investigo gwa MTN everywhere you go. Ofumbira kafumisiwo kyagula akome waalye. Bannange
Abafumbo mulina ennaku. First wait. I first what? First wait. I wait. What's that you're holding in your hands? I'm holding the paper. You're holding a paper. Yeah. What happened to your head? What happened here? Here. Yes, what happened? Here. Where did you get this scratch from? I fell down. You fell down, mommy. Sorry, baby. Baby fell down. Do you want milk or chips? And then I cried. And then you cry. Hey, my baby. Do you want chips or milk? Baby Breda, what do you want? Chips or milk? I want sheep. You want chips.